Obukambwe buzaala bukambwe. Ate obukambwe obw'omujjirano buyooleramu buli muntu n'ono abitandise. Tebutaliza kyempamula basitwagala bavubuka bamenye mateeka naye naffe neekuda lwe lumu sitwagala ate bano babakuba masasi naye covid gyali naye abantu baleme kusasula muwendo gwa bulamu bwabwe olw'okuba nti balwanyisa covid. Toyinza kutta bantu nti ate ogezaako okubawonya kufa. Ogezaako okuwonya bantu kufa covid ate n'obakuba amasasi. Ogezaako okuwonya bantu covid ate n'obayoola ng'enkejje n'obateeka mu makomera. Abantu batuula awamu lwe bafuna covid ate bona n'obayoola n'obateeka mu bimotoka n'obasuula mu makomera olwo obeera okyalwanyisa covid. Waliwo abatayagala bino mbyogere naye nabo baleme kusaasaanya covid nga balwanyisa covid. Nange sijja kuddayo kubyogera. Ab'ebyokwerinda bakole n'obukugu okugumbulula abantu abatalina balina kyaba bali awo bakuŋŋaanye naye buli musanga ekibonerezo kutta kitweraliikiriza nnyo. Naye kyokka Uganda kyesinga okwetaaga bwe bukulembeze obutambulira mu mateeka era obukulembeze obussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Awo nno bonna abeesimbyewo nga Honorable Patrick Boya Muriat balina okulekera eddembe okuwa ebirowoozo byabwe eri abo abantu be baagala babalonde. Banoonye obuwagizi mu bantu nga tebabayingirira ebiteetaagisa. Bawogere eri abawagizi baabwe ku zi rediyo eya gavumenti bw'eri UBC. Simanyi obanga ewa omwaganya abavuganya naye waliwo ne rediyo ez'obwannannyini bwe baba basasudde ssente babaleke boogere baleme kubasikambula mu zi rediyo. Kati abantu banaabawuliza batya? N'olwekyo ebikolwa bino eby'obukambwe bye tulaba byesisiwaza era bitweraliikiriza nnyo. And today is the only day that I have not faced tear gas ever since we started our campaign. I am sure that the establishment restrained themselves because we are coming here to the seat of Buganda. But I think that you have a noble duty to ensure that the people of Uganda, not only the people of Buganda, live in peace and should be able to exercise their political rights as is enshrined in the Constitution of Uganda. We would be happy if your good officers could begin to talk to the different stakeholders to see that unnecessary death of people is brought to an end, torture of our population and an innocent population is brought to an end, and that we in the political class are protected from the kind of harsh treatment that we are encountering today.